webale kubeera nga olaba Jamila TV naye nga ntandikiddewo wali n'akatambi munnange ntandise n'akatambi ka Paraso wali jjukira nti omwana mulenzi ono gabadde mazaalibwa ge yabaddeyo wali era nga bw'olabaawo ne Nina Rose wali wonna n'asooka n'amuwaka aga wali wonna ate magezi naye nga jjukira nti omwana mulenzi ono era Paraso yammiitizeko wali ne ku mwana wali omuna Kenya muyite Lady Sani oba mujjukira akayimba ke yayimba akayitinga ennyo wali aka Lady Sani bakayita Shoulder Bank okuva wali e Kenya so balikinzeko app wali wonna naye nga jjukira nti no balina ate kye bafumba ate kosa ne mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone era nga bw'olabaawo agenda kukola ne collab wali mwana mulenzi muyite Feroz wali okuva ate e Tanzania kyali ne Dr. Jose Chameleone muganda wange kakati nno ayinza nno okutalaaga muganda wange ensi era nga atambuza muganda wange a concert njuka nti no yali wali ku Serena wano mu Uganda kakati concert ate giyite Legend in Gold kakati agitutte wali ate e Kenya era nga abe Kenya agenda kuba kye bayita omuziki era nga bw'olabaawo ali mu confirming wali wonna ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano naawe olabe ku mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone nga bwe yabadde ata confirming wali e Kenya ate ngenda kubanga nkomawo mu maaso mudamu refu Jamila tuonani yo bila balu baby naomba mimi na wewe tuwe Naivasha the date is 7th this weekend I'm going to be live now Naivasha first and foremost lots of music in Naivasha bim Kenya Naivasha 7th this Saturday Chameleone Jose Chameleone right there right away see you there bim